waliwo ebintu byoyinza okufiirwa mu budde bw'okupapirira. Amanya abantu bakagenda mu kkooti nga bakazi balina okwenda benda babazadde namu naye ng'olutuuka mu kkooti aganze sina mutawana ku mama Naaka. Naye nga kyataasa ttaka lye. Buli oyogera ku kigambo divorce waliwo by'ofiirwa. Kakati nga gwe kyokola ate nga mama Naaka mukoze eki? Ebyo bikole ebya Mojito bikole nga toyina muntu mulala goli mu relationship naye. But if you move on into a new relationship, n'ogenda omwana w'abandi n'omusanga gyali n'omukwana and you move into a serious relationship with a new person. Okwagana kuva mu ki? Omeru lwaki abantu bagamba nti ng'omutona mwayo omugamba kutwaleko out. Kunyumya date. Kwesemberera paka lwe mukola kye mwagala. Kalina omuntu bw'omusemberera ennyo wali obeddeko naye. Gwe kasobera ng'omusemberera nnyo kintu kubeera naye mu kikolwa kyonna kyangu. Olaba osikiriza ono gw'otakikolangako nakkiriza olw'okuba mubeera mwenna. Kati ate gwe wali oyagaddeko. Anti okukyawagana kwa kika kikwega waliwo abantu abeebulako obwebuzi nga tekuli yanyiiza munne ono yabulamu ebbanga ttono n'awasa nemuddamu nemwesanga tewali wayina busungu ku munne Naaka nga likando gwe kyogamba nti gwe wakyamwayakukania ku poliisi kati yakunyiiza ki otyo kakati obunyiivu bwali mutugamba nti kisoboka gy'oteekawo giteerewo ddala. I distance my okulanga naholanga sikyabikola sikyakunyega paka wonjja mu mutima gwo ida nemba nkusanze swagamba obatyo anti yes kati oyo yegwe mu mutima gwo naye onomatiza otya gwoli naye nti nno ekyo kye mulikola kuba ye nno si yegwe. Kati Shalom njagala otegereyo n'ekintu ekirala nti ffe tuli bakazi wensanga ex wange n'omukyalo oba ne baba baagattibwa nga ex wange nga nze siri mufumbo nampa eyo gaapu tulina effujjo nkikola just bafujjo. Golowooza oli kubuuza ku Karo ex wambu mwesesaasesa naye mukyalawo kiina ebyo tubyogeranga out of respect. Actually n'ekintu ekirala omuvubuka yenna ali eyo omusajja ayagala okuwasa n'obeera ng'omukazi gw'okwanye akunyumiza ebintu byaba xx oyo omukazi mwesonyiwe. Yetaba muntu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ekinyo ne kati kikyaliyo ekigambo nga buli wembeera n'oli kyokka buli kasa yaffe tuba twekwata bividiyo nga buli wembeera n'oli nga bagabala omusiru kama majeri nti kamanyi nti ono akaliira omusajja akambu ndya kalo nabiraba ku social media nyamba ate ekyatandise kitya lwaki bakongera amazzi amalala agokya kimbuza ate amazzi ayoma amazzi ate oloba okola kyeki nabasabye gondi ofaga buguma nabasabye ddawa atya amaze essaawa emu n'ekitundu. Ddawa kyeki si ddagala mubaamu lemoni entangawuzi kwetuli bisala mubiri nina allergic gondi reactions empewo weba nyingi mba n'essenyiga. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. That's why Chigambo it is happening. Ngomanya oluku Shalom 256. Kindly let us subscribe join our family of Shalom 256 is happening with Tugamba. Mo subscribe and subscribing notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Ya kanda bagusose yakava mukomera yakafa yafana azukira. Kasuku yakola pastor yafana azukira. Ani pastor bantu banje nyaku zina mitwe midwadde ne idea yafana azukira ye yalagawo yamanyi yaddayi agenda ku resetting akomewo nakoma mulabanga oba yaddamu nafa anti ayeka yaddamu nafa kati agenda kuddamu akomewo. Nomanyi nti abantu kati nobakebera emitwe abalwadde b'emitwe bakola ebitundu bingi omanyi abantu balwala abantu bagwa eddalu bambi balina ebasumbuwa naye yagenda munnange
alabika yagenda kate ffe abataliyo Hadi omuntu omusajja bamulaga bamusala n'obulago beefaanyi babiteeka mu interview oyo namulaba like yafiira actually ddala ne nammwe ekyo story ye yali ntuufu naye ekintu ky'okufa mu yazirika ate nga bamusala obulago nakola ki ne Bamusala bamuziika tugende kubaziika ate bamuziika tebamuziika bamusala obulago mbu naafa baba bamutwala Waone pastor ne bamutuusa ku message. ddwaliro n'abeera lamukamu kati baba bamutunga naafa okuzirika baba bamutwala mu mochari n'addamu n'adda okuzirika okumanyi ya blacking out it's blacking out sikufa bana okufa abantu bazirika nono pastor ampeeza message ayagala mukyaza ye yafa n'azuukira ne aida yafa nazo Salome ogenda kukolera abantu obulango bw'obwere nga totegedde just gamba kimu nti nokooye agambe nti njagala akalango ka kyaki yange tukawulize ajja akasasula akole ebintu bye era tuteeke wansi nti kalanga leme tulimba Yes. tukataako wansi kalango baleke bitako kalango baleke kukulumba binaddako naye oyo kati asala magezi kukozesa akalango ku bwereere naye nze ndaba ne credibility egenda kubeefa tetugenda kukkiriza ajja asasula akalango credibility ebeefa kwafa balaba muba mutufudde basiru ajje tutekewo nti kalango leero olunaku lwa njawulo tuli mwezi mupya naye tubayiiza abalayi baffe abalungi amaka tugakwatako ebyobufuzi social life byonna biba mpolampola wala okusedi naji kazigo kapo nga asimye n'atuwaayo akantu musajja mufumbo ayogera ku nsonga za social life ne Kawuni Maka advocatinga ku bufumbula kuba she hasn't found love yet musajja yenna ali eyo ng'oli serious ate kuba kalango sinnatuuka waawo okubanga oli serious nkimanyi naye sinnatuuka waawo kunkubira kalango kito ne baakanya emyaka gya 3 nze mbalinako obuzibu gyange gyabwe sangomala ayogera aje emyaka gy'emituufu agamba nemeka 3 yeyeje ogirabira ku kyaki nange sikategeddeako monene naye nsi mukulu agirabira ku kyemyaka kwa alina engeri gyantunidde ati nze ndudde nga nzaala abaana omuntu nabantu mbaluddemu omuntu omutanolaba omubiri gulaga emyaka gy'omuntu oba munene oba mutini ne bwagirimba omukazi nti onaalimba gyejo nze gye mmanyi munnange ate kati wali ekyuma weekiri wano mu Uganda kati kyembuuza ekikebera eggumba kati nze wembagamba emyaka gyange mwabakana muba mwaliyo nga banzaala ye kyo kiba kibalumira ki baga nti ogisobya mitono atemamu akwatamu jejo asatu geego baba byabbako gumu ebiri nga yoyo salawo salawo kale lwaki abakyala mukweka emyaka nga tukweka kyaki obuuza nze atagikweka lwaki abakyala bakweka emyaka kiringa kubuuza mukyala lwaki akweka abaana nga bamukwana naye baati babakwana bantu bangi balina abantu mu bufumbo ng'alina mukazi w'engalo abaana balina be balina ng'omukazi yasooka n'azaalayo eyo ng'akaana akugamba wa sisita wange ate n'amuleeta n'ewaka mwana wa sisita aba amuyita maama biri mu bufumbo nnyo ne mu bano bwe bakwana omusajja akwana omuwala omulala n'amugamba nze sirina ne kati nze omwana wange jjukira ennaku zino abaazaana bataazaala bafaanagana abantu bagyemu nnyo embuto ate nga bw'ojjamu olubuto omubiri gulisiivinga kuzaala nedda omuntu yenna bw'ajjamu olubuto wajjamu olubuto omubiri gulisiivinga kuzaala naye kyalo ne webagenda by the way omuntu ne webagenda ne bamukebera nga yajjamuko ku mbuto wadde nga teyazaala kiba kiraga abamaama w'omugenzi nedda ate abamaama wange no features ate wamma abamaama wani abamaama wani yawula tugambye yajjamu nanti abe boogerako banyiiga maama w'omugenzi kati ge mazima bannange ge mazima ate nga tukigonzezzaamu tukirunza maama w'omutemu anti wamutta kwanga oba weesitudde n'ogenda essaawa yonna yonna kasita ogenda omusajja n'ogenda n'omukyala nga temukozeseza protection manya there is a possibility omukazi oyo ofuna olubuto andi owange kati ajja abaana kyebakola e Kampala ng'agala blessed gejja bbeere afuna olubuto n'ajjamu ku myezi 5 era ligwa era kugejja bbeere nga lye limuleetedde okufuna olubuto kati emuto mutandise zikola bwe mutyo awo we mutuuse amabeera manene gali katale ennaku gege gatunda nnyo ebbere ddene edda bagavumanga twala nja kulagirira omukazi gw'ojja ogenda okwata eviri bategeere ebbeere ddene olina gw'omanyi
atula bwati ne lituula liti ne lyebaka wangi Kacheren nedda alina gwayogedde nedda bannange atata gwayogedde naye kyoyogedde kyaki nedda kalo kireke ki oyogedde kyaki kalo kireke waliyo abakyala Mbyogere. balina amabeere mbyogere tulaba oba onaasula e Kampala nga bwatuula bwaki nawe ligira bweri ne lituula kuno ku bisambi bege baagala mungu abagemulire anti baagala mbu bakole muliwe bati okutya ndooza ffe engeri gye tuli ku nkola nkadde bannange toyagala kulamuko wona ogagiramu kwa Kasuku yatugamba mukulamu nga siba muleke kuwabya abantu nammwe ati kati be bakole ebyo Kasuku yatugamba mochi temuwabya bantu bantu waliwo ababinyumirwa bannange kibi musango bannange teri kintu nange mba njagala bebe ekintu wajja ekisukka obunene kitama nawe bwagala bibi wakola ki wajja komyewaako ye mugama come rest here n'omulirako wane afuuke nga kibiri ne mutakulakulako mu mutwe we batyo ninga obukodyo bw'abafumbo obulina kyofumbirwa olwo etandise olwekyofumbirwa obufumba naye kankubuulire mmwe baana mmwe mukola mu mawulire muli ba celebrity ne mulowooze nnyo ku kyokunoonya obufumbo bwammwe bugenda okubeera muna ekibinya omusajja okuwasa teyakulabako mu mbeera ya kiwala muwala nga bamukunyumiza balala ate tewalaba kalogwe ng'ebisajja byabe byogera bigamba bbaawo nedda bannaye bwomanga boolina mama Jaden nga tewamulaba mbuwala nga mulala yagamba kati oyanga mu mutima osanyuka mu mutima owulya bw'osanyuka naye gomanyi nga mulala yaga oyo omwana gwe tewamulaba ggwe omanyi nti omukoyinza omugoba omanyi aji kalo yaliko omutono kale afumbirwe wano ngenda fumbirwa ono namugasa kugamba this year bafunye omusajja oli wawe bano bali wanyi kati ayinza sinafuna ne bbina ne liggwako nga bagamba oyo yayina figa ebbina yange lirina dya it is a supporting but si gali agayitamu kekamala nzenna neemala ate kingi omuntu oyiikeyiike ng'oyiikirayiikira wa bbaawo sijja yiika naye omuntu haji sigenda yiika sigenda yiika mukirojja muntu n'oyiika ningo okutuka omusajja bwakulaba zamukutudde naye kati babagala kwogera ki omusajja gwenjo sooka okutula nga omuwala yanti tulinze ku myaka emeka kyekigendo sooka ekyo yani sitolinze ku myaka emeka omuwala yanti tulinze ku myaka kati tolinge what age omuwala yenayina ali above 25 siraba kikugaana kufumbirwa ng'osanze omuntu omutuufu 25 abakuzeemu anti ngambye omuwala yenayina above 25 balamu abalala basinga on average bagenda okugraduate nga 24-25 oshegera kyova ngambye nti at 25 oba okuguseemu oba o reasoning nga tulaba nti reasoning capacity mu bakyala awo oyinawo otuuse kasita ofuna omuntu tewali nabya biki kasita ofuna omuntu omutuufu ne mwetegeera siraba kibagaana kufumbira kigambo omutuufu nyo omutuufu omanyi okyambona omutuufu tosobola kumanya byonna tubirekera Mukama you just need to find a person nga musobola okulevelinga wamu nga endowooza z'olaba zikwatagana n'ezizo nga mugenda kwanze nyinza okuba endowooza zange nga size zimu n'ezahaaji ng'ebintu byo byakkiririzaamu ze sibikiririzaamu agala kacaayi temuli sukaali okitegeera kampirivuma n'ebyo byangu ebyo byangu ati kati olaba obuzibu baitha we bwe muyina ennaku zino eno nze bwe ndabye weevuye abasajja eriwo ennaku zino eno mugendera ku Haji yagambye bwati kati nawe notandika okwogera ekyo you've not even listened to yourself tomanyi gwe ng'omuntu ky'oyagala lolo modo waabwe kati ne mukyala wo genda mumuleetera yaba mukukeberera nziramu kati ate kati kiki ky'oŋŋamba woogaya yamira naye tubasetingira bye bagaayi tomanyi nti omuntu kati olaba ono kyayi gwe ngenda okunywa olowooza nze namukamye basetingidde waliwo enjawulo asobola okugaidingamuko ku bintu ebimu by'obadde tomanyi naye tetakutegeerera bagabira ddala kyayi mbino si byakwebba biri byemola mwoleeri
Katu onywa kachaya. Naye kati mumwadde flaska nga mpanvu ze mwampadde katudduutu munzalawa ndi mukazi munene muwanvu. Nati mwe mukyakola mibiri. Baani? Mukono nze wontwala ku date nenje emmere yange ndaba eri empomedde njaggiryako nze seeyisaako. Ndeta mubisi ndi musajja mukadde. Omubisi guguno. Kuno nti nja kugumalamu. Ate kiriko obuzibu? Myaka 25. Gano matagano. Basi mata. Gano majani. Myaka 25. So long as you find your person. Cheza gwa kaitwa aketano. Kituufu. Kituufu. Aji. Budde buli mugenda. Ate bulina gye bulaga. Siri ku pressure kyovola bashono. Katolaba mwenda ate mwina obuzibu mwe baana. Kiki? Buli muntu ayagala okuwasa agamba si kigezi nnyo. Kati kalo kamutabana. Bantya. Gamba kigezi. N'abamulaba bangi nene omukazi omugezi ennyo nze omusajja alowooza bw'atyo omusajja yenna ng'owulira muli nti tonsobola tojja because already you have your own insecurities ogenda zimprojectingirako onnumya omutwe njagala omuntu nga yekkiririzaamu insecure gye njogerako gwe nga omuntu ng'olina inferiority complex already ozze olaba oyinza obutansobola togenda kunnumya mutwe okyegeera ogenda kunnomya mutwe omuntu yena yennaza kasita ogamba but I might not deserve you nga kugamba kituufu you don't deserve me because already gwe okirabye mu mutwe gwo nti you don't kati kyembuuza kala jangu ng'oli confident kati ntandike kukakasa togwanga ku mutuufu n'omu sinaba kati anti ekizibu n'okwetegereza okungi kubi Omanyi kati olina abatuufu abagenda ngo weeronda. Munnange nedda nze seeronda. Seeronda nnyo. Akafuuka kalamba. Kituufu kakyayikeeko. Bano mbasiimye nnyo. Era aji tutagala kujjanga kyanja aji. Bano mbasiimye. Naye omanyi nti ekyanja olunaku lwonna oba oluwaddeyo. Kati olaba we nnaava wano. Jaamu yekka gw'osanga abeeka kati batega kakyaggulu. Oyinza agamba muffe tetugendako mu kibuga. Anti wano n'osimbula 11. Toyinza kutuuka 12. Tekisoboka. Kisinziira gy'olaga. N'envugayo. Ate mujjaamu badduka. Nkutidde. Kiki kyotegeeza kale? Ate kyalo omusirika. Nali naawe. Ojjukira we twali tuvewa? Bayitayo batya? Ekifulaayi, ekisowera. Ekisoga. Nga tuziyisa tuti. Mwali muva Kyaggwe ku mukono. Nga tuziyisa tuti. Ne baba mukono bannange. Nga tunasangako obusajja. Katonda wange mukono ayina jaamu. Nesulamu akadde. Omanyi nti mukono okuva e kampasi ovuga essaawa 4. Zokka. Kasita otuuka bweyogerere. Katonda wange. Awo wonna seeta biki bikyotuula. Abantu bali mu ggunyumirwa. Aji nga gamba okimanyi n'okwetegereza nnyo omusajja ntyo. Munnange nze kati kankubuulire. Okwekkaanya ennyo. Nze sekkaanya nnyo ate kyekyewuunyisa. Kiringa ng'abakazi. Just nti mwawule kati nze olaba sinoonyereza sinonooza omusajja w'abazze. Because nze nkimanyi you can lie a lot of times but you can't lie forever. Ogenda kunnimba wano ng'onkwana. Mu mwezi gumu ebiri. Byonna bye watandika nabyo oba nga kituufu wali olimba togenda bimaintaininga. Omaliza kikusimattuse nga tuli mu kusaaga. Kyewayogera olina okyegaana nga kikusimattuse. Agambe ngenda mangu eka bajja kuyomba ate nga yagala talina mukazi. Okitegera ekintu ekyo? Yagala talina mukazi. Because nze ndi very lively njagala nnyo tukube ekiboozi tugenda kuba ekiboozi kikusimattu. Paka lojja omunoonyereza omufune. Nze njagala nnyo ebintu bintukeko nga gwabineegamba. Tobuuza balala. Because at the end of the day teri muntu ne wemba wakusigala nawe teri muntu agenda kunnyamba kutegeera okusinga nze agenda obeera naawe behind closed doors. Kati nze alina okwetegerera. Kyova namubuuzizzaawo ogaayanga olyamira. Ali okunyumiza. Nze omuntu yenna ajja nga nnina omusajja kyova olaba nsiba mbagamba nze si postinga omusajja gwe naapostinga. Be bapostinga. Omusajja gwe naapostinga. Bobo yagala omukyawa mupostinga. Bobo otuusizza obudde. Saanedda. Ebyo mbotsimaye bagenda kumbuulira. Anti bobo yagala omukyawa ng'otuusizza omusajja wo mumukyawa. Oba ng'otuusizza girlfriend omukyawa mupostinga. Mbo bajja biŋŋamba. Osooka ofune buli kakica yenna. Information yenna.
kali kitegeeza amukumidde bweru wa kamera gobeera omutuufu n'otamutegeera kati nkukukusa at the end of the day wembanga gwe ngendo sigala naye era bijja kumala biveeyo kati awo siina difference eriwo okubitegeera kati n'okubitegeera after nga tulina wala wasala amagezi waliwo abeekuba ekifaananyi n'olabako mukono bebakola kati ola mukono olengera omukono gukutte ku kawo n'obuuza musajja kyono byagalamu ebyo nja bikola wano ku propose ezisooka zino girlfriend fiance awo nja bikola nja baterayo omukono gonje vivi ly'omusajja nze mukwano kasangwa mulaavu mbeera already natandise okulaba kati haji wetuzaala abaana bagenda singa bagenda faanananze okay naye kati omukolo gwaffe sagalako bantu basukka 5 ebyo byonna byonna nze byembaamu essaawa ezo oshegeera sayidi kyey'obuliri gyanasinga okwagala baba ayagala sayidi eno nina okutandika okumanyira obuliri bw'abafumbo babuseetinga ati nkugambye osooka kubuuza mukono musajja mukono gwe sayidi ki ati ebyo byenkugambye gyayagala okusula gyalina amaanyi gyakola ki bakuteka ku nkonokono akasikayagedde babuuza wa mukono ki nga bw'oli anti mu mupiira nti oyo oli wa ddyo kati bwe basetinga obuliri obuuza omusajja naye omuwulira oba wamutegeera kati mulina kutunula eno kuba bwadda sayidi eno nomanya nti ono alebera kakkono omusajja wasinga twagala nnyo ekisenge si kirungi ekisuza omusajja ku mugguukiriro bukuumi bwa mukyala kyonna ekijja kisookera ku musajja kuba gw'olina amaanyi anti gw'olina amaanyi gw'olina obukuumi eri mukazi w'onoobuukira okuva eri omusajja bebano what do we bring to the table amateeka agatali mawandiike ge wayogeddeko etteeka ly'obufumbo omusajja asula eno obuliri gye butandikira ng'era ekimuteekesayo bukuumi bwa mukyala we webale nnyo kati gwe bwe mba muli mu kukumba ne mukyalo omukazi bamukwasa mukono ki abimanyi tukumba tuti ng'ali aba waaguno oyo omukyala ddyo omusigazenga mu lwanyi kukuba just in case ati kati nze nkulopera nze nsula ku kisenge ewaka okola kifu kati mama Jaden yakuuma olaba bano oba bawulira ababbi ebweru amugamba mama Jaden genda obalaba oja kyowulidde nenga mukazi wattu mukazi osindikayo kati kyembadde mmanyi ekyo oli muka naye niwe be basajja ennaku zonna betusinga okulaba ewali okumpi ku kyaja wensula mukyuse obuliri tukuletera extension odde eno kubanga etuuka bulungi tosobola kwekwasa kintu ng'ekyo wandireseeyo ekintu ekyokwekwasa nga kigomidde nga kizitowazitowamuuko excuse gyolese omukazi abeera eri ekirala abasajja beeraliikiyanga nnyo bakyala baabwe okwenda bagendako wakubuukira ssebo agenda oba owulira ogamba gaala okwata okumba olagawa osooba owemba obeera olina okuwulira buli wemba nvaayo omanye kati wagenda mu short call nomanya mukyala wange kati asituse agenda kunkolera ka breakfast ekyo kikyuse mu bwangu bambi kikoleko kale agambye omuwala njija ku myaka 25 ajinga gwe ndowoozayo omuwala yandifumbiddwa yanyitse tolinzo setusikufumbirwa wali atagala bufumbo nga bo gyebali ekyo bakikulimba bateesaako kati kambabuulira amazima teri muwala nga gyali eyo kujjako ng'aliko kizibu nga yeetaaga ssabira nga yeetaaga twalako abasawo bamukebere teri mukazi atayagala kubeera abaekaza kati nze kankubuli by the way olunaku lwaliro kankibagambe tetuyingidde omwezi omupya buli muntu abadde akola kino ekintu genda ofukamire behind closed doors weetondere mukama omanyi ekisinza okulemesa abawala abasinga okufuna even relationship yaddo nga tuvudde ne ku byobufumbo basiiba eno bawoza me simanyi am okay being single me I've never been okay being single sikyagalangako kyova nze nsiba mbagamba siva ku love
era tebyakyagala balimba kujja abantu abasinga mwe baleetera ebizibu musiba ano nga mugamba single life simanya is better biki nze basajja seguya musajja wadde kanga asaba agamba mukama nyambo mpo omusajja you're confusing God Katonda atomazo mugamba ebyo eno siba proclaiming abirala wadde eringa ofukamira era beba n'abantu abewana obugagga ate olulimi lutonzi Katonda ayagala kuwa bugagga agamba wagambye ozimba flat nga nduya tumubuuka tulabe bali banne kyova nze nina ebigambo ebimu ebitakyanva mu kamwa mbo bannange ndi mwavu tukyabyogera ndi mwavu newemba sizini omwana tetulinze ku myaka emeka osetulinga down n'atuuza nniya kisinziira kikyakola but omwana nga tasomye nga tasomye ne ku 19 ne 18 asobola okufumbirwa taba muto agimundewo no anti abagenda kwonooneka kekawakaawo omwana nga tasoma nga talina kyakolaawo ajja kwonooneka naye omwana agenze kusoma n'asoma abamu 25 kubanga baviirayo ku 23 24 25 naye omwana atasomye aba akolawo ki kubanga ekiddako be bali be bayogerako okubeera omuzadde mu bazadde bo ogenda kuzaalira ewa kati ate omwana omuwala obulungi bw'omwana omuwala bwesala ebitundu 6 ku 10 ng'azadde kyogala ndi mubi kalo kagenda kuluma abantu kati ndi mubi abagenda okulaba interview eno be bajja okugamba obo bamanyi kalo naye nze ndaba bagenda kugamba abo wanyirira bunyirizi nanyirira nga olaba ofaana bo teyakulabisa ku ssomero ggwe mumpalata anti omuntu yenna atannazaala abanga Katonda bwe yamutonda figa ye nga bwe watondebwa akati neyongeramu webale nnyo okuzaala kuno kuyina byekujja nakwo era ensonga lwaki omuntu yandisoose kuzaalira wa bbaawe baawe naafunanga kifaananyi kyawooli mukyala we gwe yasiima n'omanya nti nebbeere gooli yekubidde engwala gooli teeze ne ligwa gwe kennyini awo otandikidde otansano gabasenza omuntu byonna ebikyuka ku mukyala byetaaga gwe wabikyusa gwe kennyini kati awo wembuuliza wano nga tonafuna oyo omukyala gwe wenyumirizaamu gweoyogerako ate bano boosookeramu bosooka okwonoona ani agenda obba wasa baluwa ofuna bukugu booyonoona ani agenda obba wasa bookolerako practice ani agenda obba wasa tomanyi obusabe bwakukataka olabasambirayo mumaaki kati omuwala gwe weefuula omuwala gwe weefuula akasawe k'okukataka nedda abasajja mulimba anti wulira gwe kyeteekemu ogambe sigenda kubeera kasawe kakukaki anti kati kyenkubuuza kalo mulimba mulimba n'ebiteeta okwagala gyekuli obantu okwagala ku bantu guno omulembe gwa kiyivu abantu balina n'amasimu n'ebiguddewo babikoze eki babiraba ku masimu obeera ku intaneti lwaki ozaala nga temugenderedde ekyo kituufu ekyokuzaala kyonsiiba okubeera n'omuntu mu kikolwa ky'omukwano okisobola kubanga oli muntu oli mulamu naye lwaki ozaala ng'ozaala by'otategedde anti kyembuuza lwaki ozaala nga totegedde enkola yonna gavumenti yagiteekawo yonna ekulemesa okuzaala nga togenderedde gwe yonna n'ogibuuka ate nojja n'otuwogganira najja n'atuwogganira abalala awoza omusajja oyo nyina omuzaalamu lwaki oyina omuzaamu nga tomugambye sisiba wano nga nkugamba wano najja wamma ne mbagamba omukyala oba owulira nti muli oyagala zaala kuba omukyala bambi asobola okuba nga omusajja gwagenda okufumbirwa tannamufuna naye nga ye awulira ayagala kola ki kuzaala zaala ng'okimanyi bulungi nti oyo omwana wowo omusajja oyo yekyanzi oba n'ofuna olubuto nagaawo ayinza embadde sinnabatuusa omwana wo asobola okweyagala ng'owange we yeeyagala nti sirina gwe nali nkubidde nga mugamba Shalom nali nkubidde nga munange anti F yayagala KFC
because zo mwana ngere kyaba yagadde nkimutuusaako ekyo nsiba nkigamba ne Salomu wano because nze nazaala nzaayagadde okuzaala saazaalira musajja abawala ennaku zineeno actually ekyo ne luli nakyogera bw'ozaala omwana ne bw'oba nga gwe omwagadde naye nga togenda kuwogganira musajja bw'atakuyambako oyo tewali mutawaana. Yes. Atajja agenda kuva ku bulanzibwa bwabwe. Nedda si kubuva. Ate bannange tugenda Shalom tugenda forcinga musajja kubeera musajja. We gutuuse n'obuyivu. Tetugenda bakuba kibo. N'ensinti ekuze. Omwana azaliwe nga mumwogeddeko. Yes. Njagala kuzaalamu nti yes nange mbadde ntuusiza. Mwenna nga tewali gwe kiguddeko buki. Naye abawala bafuna n'embuto ne babula. Lindako nga tonnagenda nayeeyo. N'agamba nti ngenda zaala. Olyo aba yalukutega. Bakubira ali ku poliisi. Wangi? Bakubira ali ku poliisi. Soka gyokanya ekisaasi. Anti omwana. Kakati n'obuuza. Ngamba ekisaasi ku poliisi. Nakoze eki natomeddaani. Naye engeri gy'okyogeddemu lwaki mbadde nkuyimirizaamu nti waliyo omusajja agenda okugamba nti bannange nze nonzaalirako ebyo nabyo abasajja ennaku nabyo babirimba nga akwanisa asobola okikozesa nga ye just ayagala yitayooko omwana afuna amaaso nze omwana alina amaaso go ey'empuumi bannange wakaweke n'okamira njagala wayita emyezi 2 ng'akyabyogera kubanga si lwe mwegasse nti olufuna njagala wayitewo emyezi 3 oba akyakyogera kati n'omukaaga mwaka gwe abasajja olowooza muli bangu kale abasajja mu myezi 3 ng'ali ne girlfriend ebintu bikyuka. Olaba essimu gye yali akwata buli lwe bamukubya ne message agiddamu evuga ng'awulya nga agenda okusitula ekidomola ky'amazzi ng'ezitowa okuddamu buzizi yes. Naye kati kambuuze lwaki abakyala we muba mutukwana muba muyina obudde bungi ate wakukiriza ne waba tonnali baba tannakkiriza nga waba tannali asigala agumizaamu n'omanya nti kati emufunye omuwala kati ali mulaava ate ne mutandika okwefuula bize luli emirimu gyali tegirabika. Kati nkikubuulire lwaleero omukazi yenna mulungi ng'ayambadde kankunongoseemu buli mukazi yenna oba buli muntu yenna mulungi nga tonneebaka naye anti njagadde kibika buli mukazi yenna mulungi ng'oli mu ngoye kasita weebaka kale wano obulungi bwonna nkulaba oli musufu olina gwe wali okubidde essimu n'atagikwata awanti wenkoma anti olwo ye yakulaba ne oba tonnandaba nze kasita nkubira emirundi gy'oli si mulungi olina yali agikozeeko bize naye nga gyoyita yonna bagamba ekiwala kino kati omuntu yenna bulungi bwammwe bw'abakazi mwana abawala nina follow up question njagala ekyo kiggwe mwekuumire nnyo mu ngoye zammwe tubamme tomalagga bannanga abasajja tubamme tomalagga abasajja abagaane abasajja ogenda kuzaayo omutwalo gwo omutwalo tugukuddize kuba abasajja mubamme twandigambye nti abantu beetaasizeewa abasajja bonna ng'olya tonnaba kuba mweteefuteefu bannaffe abaalejjalejja gye bali kituufu abaalejjalejja gye bali omuntu atannatuusa gwaalinya takisi erinnya boda olinya takisi olamuwayo emitwalo 10 akulabenga saabasajja kirwa kati awo ogendera mu ddiini kubanga eddiini ekugamba kwata omwana w'abandi omuwase kati ebya girlfriend boyfriend wali eddiini ebikkiriza ndaga mu Bible ebogera kiri ludda wamugende mweganze courtship bagiwandikawa mu Bible nakyo tekiriimu wamma kati kyembadde nzaako okubuuzaawo obadde okimanyi nti n'abawala ennaku zino abeerawo n'agamba ye lwaki ngamba bwe ntyo oli omuwala yali amwepikira mpaka kati haja kyadduka 10 otyo omuwala nedda muto waakwate wato nakulaba nenjagala okugamba lekerawo okweyogeza ebintu ebyo mwana mutowa bagambye yatategeera yakikola omulundi gumu yakiddamu muto waakwate wato amasino oli mwana muto Leyini yagambye byonna byonneetaaza waali wana yekubidde paasi eyo n'akayimba tujja kaddamu remix yampise
Yangambya yali ampise erungu jatuludde mu budde bwe bukyambuze bambire ni mweto ndi asaddamu mukubya naye budde bwe bukyambuze. Mugenda kaddamu. Kayimba yagatuka ko remix oba mwana kayagala. Naye abayimbi muliridde abaana ku nnyimba. Ngaye baali ani? Tukireke. Eyo sad story naga sirijiddamu. Ku nnyimba zitya. Naye njagala kalo nkubuulira. Haji mulira abaana ku nnyimba. Anti ndi mukubuulira. Abantu bonna abanenya ba artist nti benzi. Balimba. Mbukubanga. Njagala olaba wa boda abana be girlfriend abana. Aha. Njagala bamukwasa erinnya lya Lutalo oba Kenzo nga ne sente abanazo. Aha. Bakwate bekanga Kenzo. Nga gwe beegomba gwe bakubira amasimu. Haji waliwo enjawulo. Owa boda yateekamu nnyo ku omuyimbi alira bwerere. Abateekamu. Si bonna. Mukyala Kalo. Si bonna bannange njagala nkutegeeze bulungi buli kibayita obwenzi buli expensive mu ngeri yonna. Kubanga ekiyitibwa Salom nti tampadde ssente kitegeeza kuwa mitwalo 10. Ate ku kondakita owulira akuwadde. Omuntu bamugamba akifunidde ku bwerere okusinziira kye bamuwadde. Naani akimuwadde? Haji abayimbi balira bwerere nga tatadde munyadde n'ekikumi. Kati nze omanyi nti bwe mpaa ya 3 mbanga bye ssente. Oba ozigabye nze nkugambye nga tataddeyo yadde n'ekikumi. Kati omanyi nti amu bwakuwaka kadde ogambe abasajja abagagga kwebuza magezi. Nedda nze kyekugamba nga tataddeyo yadde n'ekikumi. Omuyimbi ava wali ku stage ng'obwana buli wanene obukaaba. Lwaki bumwetega? Kubanga ki? Ye package nze bulungi. Ate anakigamba ne Shalom ono. Ne mugamba ekino ekintu kyolaba abawala kye beetega ba artist. Aha. Kye kisse n'obufumbo bw'abantu. Ate ku Raj. Ba artist balowooza nti endulu gye bamukubidde ekyamuliibwa. Nekabo jjejja kuvuga. Kito. Kombe ye mukyala wa kulabanga abasajja ba bulijjo. Tayagala kumanya. Yes, loyal fan. Owa toyingiza bigatto byo. Tewali mutawana ye mukyala wo. Kito. Era namwe abakazi abamanya. Ekintu kibalimye bufumbo ng'owulya ng'omusajja akuzalawo. Era bangi bavuddeyo ng'agamba omusajja tampa respect. Oyagala weerabe nga bo baku TV. Nedda oyo omukyala aba yagaana okwawula. Twali wano ne Shalom ne mugamba omuwala yenna ali mu media alina okwawula nti nze njawula Karo abeera ewaka n'abeera eno. Gola abanywerayo alowooza naye bagenda musanyukira nga bakusanyukira wali abalabi mbo biyite mu katale Kalo ayihe ebyawa wenzire waka kiba kirala abala boy balowooza era abayimbi bo balowooza mbo omusajja bwakuwasa gwo omuwala ng'oli muyimbi oyina n'erinnya mbomba nsuze na flash toyina kyogenda kukola kyawukana muwala atunda butunda ebintu byokola mbone flash okwimanya emikolo gy'oku family egyo mbukubanga aba yakatuuka aji kapo ali atuyimbiremu ebya bigoba nababuuza baloya batuwoleza muzize tuze mu mikolo miwaka ate ogamba nyimbe mbana bakola emirimu gyabwe nga gyoboto bagamba babikolemu awo nabo bakolemu emirimu gyabwe tulabe okujyogereza ogwo gwendeko ndabenga bano tekisoboka yensonga lwaki bwe ntuuke waka buli mulimu ngukola nga bannange kwejja mu kiri kuŋŋamba mbu smart atatuyimbiremu tuyinawo ne balooya wozaamu kale anti looya awo teyeetaagibwa mwaka akaseera oze mu bintu by'amasanyu nedda kigani tekijja kukola nedda ebyo bimalako abantu emirembe kiringa n'abantu bano aba hotels wakatula boti onywa kacyayi ng'ayiwamu ennyimba zo mugenda kugoba abantu mu bifo ekintu ekyo aba akugira mugenda kugoba abantu mu bifo wajja nga tayagala namutegeera. Let me tell you, Shalom, abantu kye baagaana okutegeera nti waliyo abantu njagamba waliyo kubanga si nti buli muntu ali mu kamera mbu tayagala buli obutaala naye waliyo omuntu kati nga nze mba njagala wemba ntambudde olumu nga nine bannange tubeere mu bulamu obwa bulijjo nve mu kiri ekyokuba nti ndi mu gwe Shalom owulira otya nga wakatuula ewantu abalina amasimu bonna ne bateekako omanyi nti bakugobawo obulya nga buno ogamba naye wano nzize mu kifo ki Shalom and Franka Ntambi kakati bakubuzaako emirembe tosobola kusanyuka like nomopazi njagala ebyo ebintu sika nti bapromotinga bintu byaffe babikole nga siriiwo kale gwe manya nti omusajja oyo atera okujjako mu kifo kino kati lwesiriiwo bikolenga naye gwogera naakatuula nti nosimbula ne China atawooma
bakatonda wange katwali abaana kati babo bantambi bo bakyali bavubuka oluusa zaabulidde muli ositegeera asitudde ensinga eguddeyo asitudde kati ng'otandika ebintu ebyo buli omu atandika ali ludda buli kimu kikulema buli kimu emirimu ne gyesiba era we njagala okubuuliza Aji ekibuzo kyaffe ekiddako Aji omukyala yandisaanye n'akolanga mufumbo Nugwe Shalom Oiro ayongera ku size abasajja abenyuma mu size akulaga kyogenda okubeera ali ku 052719 nengera kabaka ono Shalom nawe twale eri ono Shalom Power akola ku masturbation effects weekend kyalo omuntu abakyabulamu Shalom Power mulungi nnyo ate gwe ina woogereza kabulanga ndababa ndabo inenge gyokutte bwo nino n'abakazi baasirwa manye engeri gyakuttemu bwawe nedda naawe kati atemmadde okwatawo ndamu okwate kayi tulabe kwata kano samunga ososiga simasaye akayembu size kaba kandimuko neko ola ne bwakawanyisa kironda byakiwanyisa akajjako neno nazzako ne mugwena Shalom Oiro nayongera ku size abasajja abali eyo mujje bambi ate akolera ddala afuluma eggwanga ku airport yabaako ku 0705 271923 etakala first etambula Vumba busika Vumba nina poloti abiri bali muzigulako mpolampola milioni 2 kyapa ku meza atano ku 10 kyapa ku meza ososa sulako mpolampola obenga omalayo Aji omukyala nga mufumbo yandikoze ekyo nakigamba abantu nnaku yansi yetuluma n'obuteesobola bwaffe nti ekyokukola tekikola ki tewali nga bwe wataliwo omuntu akeera ku makya ng'ayagala bane batambuze nga bigere mu mayiro nnyo okugenda kusoma naye ng'ekyokukola takikola ki takiina balina okusoma n'omukyala teriyo musajja asigalamu nga musanyufu ng'omutima tegweraliikiridde nga mukyala wakutta akasaawo genda mu ttawuni okukola buli omu aba akimanyi nti osigala olumwa teri atalina bbuba ku muntu we kyakubiri mukyalawo ng'omulimu gwakola teyeekozesa bakozesa mukozese balina bamaneja balina simanya baki bonna bamutunuulire ate oyagadde okutwalako omukyalawo ku vacation agamba nja kugera ne maneja ne boss tulaba ate omulimu gwabandi ngenda gulekawo obulesi omulimu ngenda gusulawo obusuuzi kyalo omusigenda kubeera nga neetaaga emmere neetaaga oba ki neetaaga ki nga sisobola bikusaba nga akaseera ko tolinawo ssente ate gye nkolera ate nayo mbeere nga sibawa respect ate nno bo bamanyi ogenda mu vacation abakyala abakozi tomanyi kampuni zisitula abantu ne zibatwala ekalangalayo ne bamala ennaku Christmas biki ne basigala kuweerezanga buvidiyo bwa ndongolo eggulo nga bazinamu oli waka ate onaamugaana ogenda otuganye nga bazinambi agera waali ne bawala banne n'akuba vidiyo koolo ate kati badde oyagala ne mikwano gyange obadde oyagala nteekewo era nga maneja yawe olumala okujjako ng'akwata omulenzi mu kiwato oli eno kati mukole nnyo bannange kola nnyo omukyala obeere ng'omutadde mu bizinensi nga yiyo woba ng'omukyala nga nze nga because me I'm already namanyira okubeera nga nkola ate ng'abantu abasinga kalo naawe okimanyi abantu abasinga mu nsi babufumbo bwa mirundi egi bafumbe wakane ku mulimu saakunyumiza mukwano gwange yalinnya mu busa kakati mukazi we afumba kyayi mu lufula koolo yalwayo kazitadde ono yeeraliikiye si muteriiko ajja mu lufula wali nga siwala nnyo mayiro nga 3 atambula ajja abuuza ekizibu kyekyo yasanga abasajja waliwo nga 4 abuuza annaye gundi aliwa ayaliwo naga ate abaddewo kyava ayita sempeebwa Lwanji gundi ne mukazi we bakyaliwo ng'oli alinayo n'omusajja bafumbo omusajja ngamba obusanna buyitamu bwankomeeno nga sikyamanyi nti lufula mbu bwayisa amaviivi nga oyagidde yatatalaata buyitamu yayita eri bbali naye wano yawunga n'ayita wakyamu gumanyi oli okubuuza nti gundi ne mukazi we kubona bagamba nti ndi bbaawe yajjanga abuuliriza bambi kati abakazi abasinga bonna mu mirimu gyabwe bafumbo naye olaba ekintu ekyo nze nkizaayo wali najja wano nnyo ne ŋŋamba abantu buli omu funa omukyala gw'osobola kutya gw'osobola
ogenda kwavuwala omanya yaki abasajja batuyita ba gold digger oyo yalya sente zange omukazi tomuwa kikuluma nazikukaka buli owayo ekikuluma onyiiga anti because wetadde ku standard gy'otaasobole anti oluusi standard y'omukazi erinnya nga wamuwasa omusobola omukazi nsobi nnene nnyo omusajja okunedda haji omusajja yenna okunzimba nga ye tatambula manya oyo omusajja soola beera naye awo oyogedde amazima kubanga sisobola beera naye abakazi abasinga obalaba asobola okukuyisa nsobola anti kati olaba bwe buzibu buli bwe nagambye obajjukira nze nagambye ensobi katono kavaayo mpola kavaayo mpola kakati madde nkugamba ejjukira we nagambye ntinze omuntu yena yena gwe ngudde naye mulaavu mbanda business tugenda kukola mbanda ba family yaffe egenda beera etya mbaya atakola owasizaki atakola lwaki najjano nabagamba bannange omusajja atakola toyinawo oyimiridde lwaki okwana omwana ndi oyagala musaddaako oba oyagala mulyoli musezi oli Salom omuntu yenna okwenda kw'omusajja celebration pardon okwenda kw'omuntu kwonna celebration nga celebrating nga alina kaatuuseeko akasaamusaamu n'ayenda nfunyeyo akakadde kange n'akyamuka kangende 10 ligende kati gwe atalina ocelebrating bonna abasinga nankuba milioni 2 nga ngamba kangende embungire Salom anti oba okubidde baagi mugenze abantambi osobola nga tolinaamu ssente nemuno olina amanyi agakubira girlfriend ate nze nnyima nnyo nga ndi mwavu ng'oddayo eka ntye kulira emizimu gy'ekikawe gikulondoola kubanga option ogirina ng'oddayo eka ku by'obwereere byewasasulira edda mujoga naye omusajja yenna ava ewaka n'ayenda abaako kyatuuseeko era abawala tebalowooza ng'eyo mbu nno bakwenzeeko nti omusajja akwagala nnyo aba asanyukamu takwagalangako bw'ayagala gy'ali eka naye nawe bw'agamba nga gwe bw'okwata famire n'ogamba nti tetugenda kulya waka tugende tulye ku restaurant tolowooza nti nno oyo mba mwagalayo okusinga amaka gamu kyalumu naye maana eno omuwala yenna ali eyo ng'oyagala okakasa nti omanyi abasajja babalimba ebyo nsula mu ddiira asula mu kisenge nzeera oyo ndi naye lwabibanyumiza nzeera ng'oyagala okukakasa bakugamba batya gwe nze ate nsobola nze sola musajja mufumbo agamba atya nze sisobola musajja mufumbo nsula mu ddiira asula mu kisenge twayawula lw'abaana bange sagala abaana abeere mu broken home after God fear men kati muwulira omusajja akulimba n'omutunuulira waliwo ono gwe babigamba mu mwaka gumu n'ekitundu omukazi ateeka n'azaala ogenze wala oli n'abuuza nti owaye omukazi yayenda yawange nze nabagamba ng'oyagala okakasa nti oyo omusajja ayagala mukyala we ebyo basiba babalimba kwata ennamba y'omukyala oyo omukubireko olunaku olwo weeweemu essaawa kinene nnyo bajja vumagwe nga lwaki okubira mukyala wange anti oyagala ati tomwagala mba simwagala ekyo nkigamba simwagala kuggwe saagala jooga eryo ate bwerawo mmwe abakazi betukwana mwekera okuba screenshot nyemezo abakazi baffe wamba muzikube ekyo bayibuli tekyagala omukwana nakuba screenshot yo nanagiweza mukazi wo nga akutadde omuto wano muli muntebe otwa olutuku tutte mwebakiriza ekintu ekyo mwebakiriza nekula ntekyagala era ekivumirira twogera naye kati kyembuuza ddala ng'onjagala n'okwata n'okubira mukazi wange nsigala ntya naawe kubanga ne bwe mba waliwo okutabuka obutakkaanya ngamba tolina kyomwagaza abasajja mukaaba n'okaaba batya nokava nange now I'm living you bana yengeda kuddayo nange want ama sanga kibadde kisooka n'ensigala wano baby ne kalo manyi nti waliwo abantu akukweka obutakumanya nga akwagaliza mirembe ki anti waliyo omuntu ng'amanyi mukazi we nti singa ategeera kalo emirembe gye wegigenda okukoma nze omusajja yina ng'olina mukyala wo totawaane wange tojja anti kyeŋŋamba kalo nsiiba nkyogera omusajja yenna kyova nagamba njagala lumu omukyala nga mufumbo ave yajayimiire wano agambe nti no karo gamba ndi mukugu mu kwekweka
Nedda. Nze Haji wetegerera nti oyina omukyala. Ongambye oyina emyaka ameka? 3. Olowooza omusajja gw'olina okufumbirwa abaana emyaka emeka? Yamanyi. Mbuuza bubuuza kati kubaka tuli ku mazima gwe mukusuubirako. Omusajja gwe wandyetaaza olowooza alina okuba n'emyaka ng'emeka? Mid 40s and above. Nga mukazi we yafa. Njagala nnyo nga mukazi yafa. Nedda. Njagala nnyo ayita nga omukazi yafa. Oba nga omukazi bamuwasa. Kubanga emyaka 4. Omusajja okujjako nga mwavu nnyo. Omusajja okujjako nga mwavu nnyo. Obanga alina empisa ezitabeera na munne. Ekyokusatu nga mukazi we yafa. Teriyo muntu awaabwe talina mukazi. Myaka 4. Tekisoboka. Bangi gye bali. Nga bakola ki? Myaka 4. Abasajja we bali. Nga anti zikugambye nga wampisa mbi kati tonna bazuula buzuuzi obanga mukazi we yafa. Obanga mwavu talina ati obuvunaanyizibwa. Kati azifunye. Wazifuna nga ajja. Ono bajjawo abo bakazifuna abo bazifunira mwana. Wazifunidde Kale emyaka gy'oyingiddemu gyakulwanira basajja. Asijja sobola. Anti ndi kati mulaba. Kati nku Haji kati kino ngena kikugamba nedda. Tajja kinjogerako kwati. Nkubulira ng'omwana wange. Ankubulire amazima amatuufu. Wano mwagambanga omukazi ngawezezza abaana bameka zazino babawasa n'abaana babwe ne babatwalirako. Ng'omukazi yeesobola ng'obuvunaanyizibwa bw'abaana bagenda bwetikka. Omukazi omwavu tonnayagala. Anti mumbuulire. Tubulire nti gundi yawasa omwavu nga w'abana. Nze siri mwavu. Mbuuliraayo. Ani yawasa ow'abaana 4 ng'omukyala mwavu. Gamba nti awasiza omuntu agenda okwetikka obuvunaanyizibwa bw'abaana be tebumukwatako. Ne gwe oyinza okuddira ennyumba n'ogiyingizamu abantu 5 omulundi gumu. Yagadde omukyala. Banno ne baga nti enju efumbekedde. Kubanga atali babo. Ejjudde. Just obusobozi bw'otayina. Nga n'anoonya embuzi anoonya nduusi. Obusobozi bw'otayina. Obusobozi bw'otayina. Naye kati mwe muyina abaana. Muyina abaana bali eyo abamu temubalabirira. Kyemugaa temuli wasa. Baani? Agambye ati sitegedde ensonga tulina abaana bakola ki? Shalom wali wazaala dda lwaki tewasigala n'oyo gwe wazaalamu? Kati mama woli omwana olowooza alina buzibu kino obuuzizza yabuuza nti yakola atya? Nnomanya gwe nazaala nga sinasanga ono. Ono yagenda wa mama Jaden gy'asuula oba mama Jaden yajja ono yeetika obuvunaanyizibwa bwa mama Jaden. Kyekugambye obusobozi. Anti ndi mu kkulaga. Woba tolina busobozi omukazi omwana. Ensonga yaffe egenda kukwatagana. Oli yalina omwana we n'awasa ne mukyala we. Obusobozi bwe bwonna n'abukola ki? N'abugatta. Gwe lwaki oleeta abaana bano obusobozi obuvunaanyizibwa abaana bo ojjose osooka obumbuutikireko booti. Naawe kyenkugenda nti omukazi alina obusobozi bw'abaana be oyo asobola okufumbirwa. Kubanga biri abisobola byetikka. Naye omukazi omwavu munnange wamma bakulimba tosobola kumufuna omusajja ng'omugjawo. Naye kati lwaki obeera kyekyo kyenadde nkugamba lwaki weeyambula ne weebaka n'abasajja ng'okimanyi nti already obonaabona. Nze nnyamba nnyo abakyala abalina abaana tekikkirizibwa. Bw'oba olifuna teekamu ku magezi. Shalom osanga omukazi nze bayira abamu abantu ennaku zino njagala mbategeeza abantu bakooye bayamba. Ajja n'ebbaluwa we omwana asooka yamuzaala mu musajja mulala n'agenda wala n'azaalayo 2 n'agenda ewalala n'azaalayo 2 kaakati ndi nakawere ninawo ate naye n'aga nti abasajja naye ayagala buyambi. Singa omaaza ku basajja 4 gobeerako ekikyamu. Aji bakusse ku lumu. No. Nedda aji ayinza obbeera asooka gwe yafumbirwa yali oyo n'atalabirira mwana. N'ozaala mu mulala. N'owokubiri naye n'atalabirira okulwala. N'owokusatu mu kuzunga awo agwa mulokole. Mukwano genda bakebera omutwe. Nedda awo mpolereza abakyala. Aji waliyo abasajja. Singa omaaza tebusukka basajja baba. N'otomera emirundi ena. Basajja aba. Bw'obanga singa omaaza atomera. Tonya suka basajja 2. Baana 2 kimala. Omuntu singa omaaza ku mwana ow'okusatu obaako ekyamu ku ntwe nga n'okwetegerezaako tekutegeereka. Obeera olina ekizibu olina okuddako emabega n'osukka ne weekebera gwe ng'omuntu. Kakati gwomanyi kukolani. Ekugamba omusota bwe gukulumira mu kifo kimu emirundi 3 oba ki? Mukafiiri. Nejja ne gukuluma n'ogenda nono n'akadomola kawuzi. Ogezezzaako okuwolereza ekintu ekyo naye kigaanye. Nedda njagala tulire life kalo. Bw'osoose ofuna mutamiivu.
akomo nakutimpula webale nnyo wabona otomera n'okimanya n'ogenda gwoddako nga si mwezi mulwadde agenda kulwaza novayo abakyala bonsiiba mbagambako olaba nga omusajja asuse kumbe mwenna mukyakya era ogenda ozaala tosooka kumwetegereza kalo Salom omuntu ku basajja babiri oba omaze okufuna obukwakkulizo bw'okumanya omusajja owokusatu gw'olina okuzaala mu alina okuba ekintu kwetegeeza tekitegeeza nti twetegereza muze gumu ku gumu mbono nasinobayo lwa bwenzi ono nanobayo lwa butamiivu omuntu okula ne wekkaanya katulaba emyaka gyange gino wendi wano sinza kuzaala mwana wa kunyumirwa bunyumirwa nzaala omwana nga netegereza wawe muzaala nalwaki sinza kuzaala omwana nga nti binguddeko sitegedde nze ebintu bebanange tulekera obutagamba mbu alufunye ani gwoboza dimo mukyala ewaka anti wali wetudda wali wenagambye kasita mweyambula nomanya nti tokozesezza protection sigamba mukazi wangu wawaka oba ogenze tugeze nti ogenze ebweru kasita tokozesa protection suubira nti omwana asobola ozaala emyaka gyaffe gye tulimu n'omukazi owakamala kiteesaako omuwala asobola ozaala asokuga nti olw'omulimu gwange naye kati wetuzaalira wano emirimu nga gigenda kuziŋŋama mubiteesaako ng'abantu kwa muli bantu bakunze abantu b'ensaasira baana bato kati wano kalo naafuna olubuto n'agezaawo galya mu mawulire tugalamiza mugalamiza munkuba n'ogamba omuntu abadde siriasi ng'akwagala ali promising n'ova n'olubuto Shalom efi yawezezza emyaka emeka 5 7 mwanange yawezezza emyaka 7 namuzaala ndi 22 nga ngenda weza 23 those 7 years ozaala kimbadde sizaalazaala tebankwana I don't date toga tewegatta gamba nti seegatta ngambye nti tebankwana I don't date osobola dating omuntu nga temwerya kati osobola omugwamu kalo tokubawo kigambo kalo osobola ogwa muntu olaba ali promising there is Shalom njagala abantu mutegere kino by the way abaana ab'obuwala ekintu okuzaala kintu kiralamu wetikuddemu ekiwanga Salom olaba wooli kati bakulaba ng'omwana siteboni basobola okuguza essimu y'ekicupa olina okugania ku mawulire tosobola naawe kakati nakino bw'ogwa mu buzibu ng'oli myaka gya kalo n'ofunayo olubuto olina kusirika noga kino kintomedde nja kuweebuuka naffe waliwo ekintu ky'ogwamu n'ogamba naye wano wenkyogera nja kuswala kati kino nyina kufa kisiiri naye nfiiriddwa nkoze roosi agamba mbu fumbo ddiru ifa Shalom chovola actually nchogidde naye wali nekugamba nze omusajja gwe naposting nino okubanga wentuse by the way ntuuko nze omusajja gwe natuuko okupostinga n'okumuzaalamu mbasiimu ina mu buzibu I think nje natuuko posting omusajja ngo already ndi lubuto kirowoozezaamu kakati ono kubanga kati awo mbanka kasizza Shalom the say was nedda thank you akola ki yakuleta bwino omusajja gwo posting olujjemu nga teyakase Shalom kankubuyira ekintu kinene my friends no by the way even my own friends no tasobola kundetera lugambo lukwata ku musajja nga ndi dating akakamanyiro nze nakajjawo twajja lukuwa oli ajja kuweereza senga asidi bata snap it babiteekeyo nga bituufu anti tebinkwatako ate nga olubuto my dear by that time wenfunira nkushova nkubuuziza omwana nga alina emyaka emeka okuva ku myaka 20 Shalom okuva ku myaka 23 mpaka wentukidde ku 3 oza bade tebankwana bade sola funa lubuto kalo agenda funa omusajja postinze everything is moving on baje bangambe mbuki ate abantu posting olubuto nga waliyo babadde beyazaalamu be yakola kingali n'emize babiweze buli omu alina past I also have my past njagala kubuuza bino ebintu by'okukwatagana buli omu Katonda alina gwe yamutondera mu nsi kituufu osobola n'obanga bwe bakutondera alirira nedda nzewange uli anti ndi mukulaga awo natuyita mu lugendo lw'okumutuukako gw'omanya ati bono bagenza azaalamu tebaali bantu be ng'atuuse ku wuwe olaba abantu bonna betuyita abantu mukaaga yes mu nsi muli okuzaala nedda tozaala wuliriza sigamba mukazi abasajja obalaba okujja nga musiru nnyo teri musajja atatereera obudde butuuka n'ogamba n'ogamba nti omanyi nti gundi oyo yali muyaye ne banne awulira mukazi nga yatuuka mu budde obutuufu omukazi naye wanyamba oyo faabe mmamba yatuuka mu budde yatujajjira mu budde obutuufu ne olwayo beera ku ludo ne oba oluddeyo muntu agira mu tayimu nga yeyo n'akugwamu nga tokyalina mutawaano kigambo kimu maama agambye atya
Mama kanje munyo nonsonyiwa. Nabana bakuwa balina kibaga genda obuuze mama. Kanje gane mami nkuddire. Oyo yaterera. Yatawakala. Byagwa. Kati emyaka gyaffe gino ng'olina kakaziko tukayita mama. Mami. Mami. Obo mwita mama. Mami. Nawe bikyusa musi mama. Mami. Kala kyo mwita mama. Mami. Kyo mwita mama. Byonna by'amanyi. By the way nedda. Ekirawo ebintu by'okutuyita mama nedda. Kati bano bahaji. Omugamba mugwetanga mama. Laba bahaji be bana basajja tubadde tusaba. Tubadde. Asabirako nebyewa abantu. Batuwe kamere. Batuwe. Kasoolya tubadde tusaba wonna ne bogende kwa omuntu tetuulye emmere omanye wakaawo baatabuka. Baba asaba yongerako abaana bano omukazi aleke muvuma. Netwe abaana. Hawanga aji ngachi sikita. Hawentera. Si buli muntu abatabuse nti beeta. Aji obutemwe. Salomu gye bujjojja kufiirwa. Okukyawagana abantu adde banywedde. Tebamala gagamba nti twete. There is a lot to lose. Waliwo ebintu byoyinza okufiirwa mu budde bw'okupapirira. Amanya abantu bakagenda mu kkooti nga bakazi balina okwenda benda babazadde namu naye ng'olutuuka mu kkooti aganze sina mutawana ku mama Naaka. Naye nga kyataasa ttaka lye. Buli oyogera ku kigambo divorce waliwo by'ofiirwa. Anti mulimu eby'okukira. Kakati nga gwe kyokola ate nga mama Naaka mukoze eki. Waliwo omusajja bamuyitanga smart spare parts. Ono omugage yali omukono ogumu. Yes. Omanyi yalina mukazi we ng'omukazi ayagala divorce. Nga bagenda mu kkooti ate omusajja n'amuyimbiramu buyimba bw'omukwano. Ndiraba ntya ng'akuzaddemu omwana. Yawunzika siba wange baga musajja akwagala. Kiki ky'oyagala? Nga baddayo eka muliro. Lutuuka mu kkooti buyimba. Yali yataasa. Ate era babikola bulijjo ennaku zino. Babikolera ddala. Saloomu tosalirangawo mu ngeri gy'olowooza. Mbotoka ntya awo nga okwawukana okuyita mmere okwana kwangu n'okwawukana si mmere. Ate omuntu okukyawa omuntu gwe abantu basaasiranga nnyo nga bakola ku mulimu gwe gumu. Gundi omuntu g'okola naye takyayika. Mumukwana bizibu n'ekibaga nti mwete. Obanga amwerabira oti najja nga ayambadde bulungi. Oba okyali awo ate nabanga afuna akalenzi akalala n'ofunamu ku bbuba. Kwegamba obeera mu mitawaano olowooza towunzika ng'omulimu ogulesse. Okukyawanga si kiraga mutima nga gwajja. Allah! Wamu okukyawa omuntu gobeera naye kumala kakoleka. Allah! Naye siba omuntu manyoga asika kuddamu. Muganda wange bantu bangi balizayininga ku mirimu n'aguvaako n'agenda ayavuwala. Lava ogimanyi. Ogiwulira bulizi. Omuntu yenna omukyawa tokyamulaba. N'agikwata gy'akwata nayo ne biggwa. Era bw'obanga mukazi waanobye n'owasa tomusisinkana ennyo amulese simanya twogera ku mwana. Amazzi gakola okukira kubanga jjukira naye bw'aba ajja anyumye. Asooka genda mu mmira n'agamba nvuddeyo bulungi. Kyovolaba n'asooka alumba. Njogedde waneeno ne ng'amazzi omusajja amanjaga either nga mukazi we nga alina omusajja yamuwasa ate nga amuyisa bulungi nnyo oba mukazi nga yafa ebintu ng'ebyo si mu bubi. Naye bintu bya baby mama drama si birungi. Si birungi. Ndi mutakula ekiro 7 atakuba omwana afeesa. Simanya biki. Omwana akola ki? Afeesa aloose. Nakuyita. Aloose nakuyita. Naye nembwa. Omwana aloose nakuyita. Ngola nkubira ku 8. Mukwano nga tannayawukana na mukyala. Nga mubadde mukyeyagala. Ne mwawukana. And you move on before she does. Na yenze era essimu y'omuntu ng'okubye ekiro nga waliko mukyala wange nga n'omukazi wange kimanyi tulina omwana. Anti kati awo creating awo safe space y'omukyala wo kati gw'osoboka. Loud. Teri bya kukuta. Lwaki okukuta? Nti omwana aloose n'akuyita ne mugamba owaye ne munne twebase. Twebase. That is showing your woman gw'oli naye nti waliwo respect. Omusajja yenna kasita abanga akukuta ne baby mama manya. Mazzi gakyakulukuta gye gaali gakuyigira ekinaabiro. Lwaki? Kiki kye mugenda okwogerako ekiri awo ky'olina okukweka? Sirumya muntu wange mutima nga gwe nnyina yandabirira. Bwe mbakalo nakuzaamu ne twekyawa.
Sekizi bagenda kusanje twala mwana jeje ni ku Kids Park azanyenga ndine mama we. By the way, Shalom, ebintu ebyokola by the way bya kisiru okimanyi. Okimanyi bya kisiru. Omwana mutono. Okimanyi bya kisiru. Ayogera biki. Kati kankubulire mwembi muli disrespectful. Let me tell you, these are two people that are being disrespectful. You and your baby mama. Bachali ana banyakusoma batwane babuga bonna abaana. Ngomukyala alika. Nga hindu yali waka. Then asika na prima. Anti keka akamanyiro akasukiridde. Naye ebintu by'okulabira. Ate otusirika ne mulowooza ebintu by'okulabira ko saagala obigeze nnyo ku mukyala Prima na mwami Josted. The example nungi. You can co-parent. Anti waliwo kintu kituufu kiba. Ekigambo co-parenting mukyoloonya mukitaddemu akamanyiro kangi. Birala obufumbo mbutwale nga we buyina okuba. Bo bakola byabo. Temolekerawo okulivingira, so you can't base your whole personal life on some other person's life ali ku social media. Olane kye bakola ku lonchi tekiriyo. Ebintu bya kisiru Shalom. Press conference mbo mukyalo oli gwe wayina atudde wali gwe ndi mbo atona mutunze waneno. That is disrespect. Ate mwembi muba basiru. Gwe neodi exiwo. Ne mukyala wo. We nalabira nti n'omukyala muto bosanga ali serious yali ayimukawo n'agenda. Osituka n'ogenda. N'agamba ebyantu byamwe bivuddemu ojja kunsangika. Ono yangamba nkyali muto. Shalom, that is disrespect. Over the weekend, olaba ne beba muva ku kyalo. Omwana, let me tell you Shalom. By the way, kino nkikugamba leero. Oli kyali wange. Muzannyira mu bufumbo namu. Woba owulira ng'omwana wa oyagala agenda awuge. Kubira oli omwana bamuleete ogende ne mukyalawo mutwale abalala. Kati si yamuzaala kati abeerereyo ddala ewa muzaala. Weereza ssente amuzaala mutwale. Anti gwe lw'omutwala luba lulwo. Mulekerawo akamanyiro. Ne maama we lw'amutwala muweereze ssente amutwale bibye. Shalom, there is a certain type of respect gye mulina oteekawo by the way. Ebintu ebyo mubirekerawo bya kisiru. Omuntu oba wasalawo okwawukana naye, yawukana naye. If you feel like you're ready for a new relationship, giyingire ng'okimanyi nti olina ebintu by'ogenda oteekawo. Olaba bino ebintu by'emugamba mbu simanya omuwala akyali mu biki mbu alimu obuto mbu otonneesiga. Si kwesiga because a situation, environment gwaginneetereddewo. Lwaki maama w'omwana wo waakuba okukuta? Kiki kye muli okwogerako? Lwaki omumiitinga n'otaŋŋamba nti n'omumiitinze? N'apostinga ng'ali wano bayitawo batya? Ng'abadde wano nga te nawe woobadde. Noddeka nga wenna weefunyaafunya. Kakati mwami Salom, obufumbo mubuweeko ekitiibwa. Respect yeetaagibwamu. Omusajja akolera ebintu nze mba sikyamuwa respect. Naye okumanya ng'ekintu muntu yayagala ku muntu kiruma. Nze ne bonyumiza bakwagala ku ssomero kindeetera emitawaana mu mutima. Amazima nze saagala mboozi eyo tombuulira. Lwaki onyumiza? That is a very wrong statement in a relationship by that song I was with Peter. Anti bwe buto bwe busiru obutumbaavu. Kati yemboozi bejjiddewa. Kati nange nkunyumiza ba ex bange ojja ssanyuka. Toyina kati olaba Salomo nkuwulya nnyo ng'oyogera. Obeera ojja ssanyuka. Simanya ne ŋŋenda eyo nayinayo ebikazi ebikulu. Eyo emboozi teyina wejjira. Ne oyogera empola era ajja kkalaba. Teyina wejjira. Omuntu omufumbo alina byatakyayisa mu. Shalom, njagala nkubuuze. Mami je wakunyumizaayo ex we oba ne mwesanga awantu naga guys my ex madam mubuuzaako bamusanyufu. Sikyo? Empiza amukubo zimanyi oyo entondo zayinoze. Anti oyo asinga entondo mu ggwanga. Ayinza okwekajjabula wa. Emmotoka agiyisa ku kisenge. Tagivuga agirekawo. Agitwala n'abalekawo. Aleka agisibye omusaka bode ebweru. Saka kumanyira. Naye obeera waneno neweeyogeza neŋŋamba Salomu adadi kawe. Mu mutima bw'obanga oyagala okwetereeza. Teekanga nti ekinyiiza kinyiiza n'oli ekinnuma oli kimuluma lwakuba tagenda kunkuba. Ky'otayagala bakukole. Tokikola. Nti kiyinza omukosa. Kubanga njagala otegeera okuva n'olunaku olwaliro olowooza lwaki mu Bayibuli omusota gwagenda wa Eve tegwagenda wa Adamu. Nedda. What you think you can do to that woman? Ebitabo kibimanyi kigende empola. What you think you can do to that woman? She can do it 3 times better. Temwegumya. Olaba lwaki nkubuuzizza kyekintu nti gwe wano okikola atuula oyo omukazi n'aguma.
N'aseka. Ffe tugumira ebintu munnange. Musajja n'akola ekintu naga anyway kankireke kiyite. Olw'omukwano gwe nnina olwa relationship gye nnina. Naye ye nga yakikukoze. Abasajja muli very weak by the way with emotions. Nekati kansomese kambulye Salom n'abantu abo. Ne bode ekulema otuula ko Shalom. Ne Shalom. bano bategeere. Nze nkubuulira. Ng'olina omwana ng'alina ennyina. Ogenda awutu kwabwe obaweereza ssente ne bagenda. Thank you. Tewali mutawaana. Lw'oyagala okutambulako n'omwana wa mukuweereza n'omukwata na bano b'oyina ewaka. B'oyina ewaka. N'ogenda ne mukyalawo. Ne bw'aba taliiko bakwali ne mutambula ebintu byammwe. Era n'olinga takola ki? Taliiko. Bwe batambuze obufumbo bwe batyo. Sigamba nti nze ne yali mukyala wange. Bya kisiru. Tulinako gye twalaze. Olaba ne mbeera nga baba kati kaŋŋambe nga muyina ekibagasse. Oba mukolo mbaga. Oba ki. Tosobola kuddiya ng'osanzeewo mukazi wo. Eyali mukazi wo. Eyali. Mbu mu madda n'omugatuula tukutwale. Nedda mukwano. Kati mama abaana omuleke ku kkubo. Anti obutategeera buba buzze. Mugamba mami Totegeera. Fiirirwamu waakiri emitwalo 10. Muzimu waagende. Ojja kufuna ka special. Out of respect, Shalom, for the woman that you have. Kati gwe kijjayo eri mu kulinnya booda nga ajja kirawo ino omugafuna special. Ojje. Ate nsobola n'ozikuwanga ne mukyala wange alaba. Era. Ne mugabe. Tumo. Tulina we twekoonako tugenda tujja kutawaanya nnyo ti. Nefuna special ojje. Kiwedde. Okusinga lwenje okutabuka ne mukazi wange emitwalo 10 tezitwa myezi 2 gye tugenda kubanga twanyigagana. Kati Shalom ali wanawulira ayagala omutwalo godde. Hi dads. Nenga ge mazima baino. Abadde ajja gusoberera. Kubanga awulira leero kati tugize. Wetubanga twayawukana. Newe yambula. Ebyo byogerera wano. Kati bagesi banyanya kana bango yoyeze. Wagwai wetubanga kyaggwawo ekyo kikulayirira. Kankubulira ekintu kinene. Twali Shalom. Twali wano nga tuwogera. Completely. Laba. Twali wano. Tujja kunywa mu bbala gulire ebyokunywa bakwesima ka mojito, sima bakweka cocktail. Lwaki munyumi? Nga sigenda adde okugamba kati ng'onyiridde nnyo. Kati ebyo bikole ebya mojito bikole nga toyina muntu mulala goli mu relationship naye. But if you move on into a new relationship, n'ogenda omwana w'abandi n'omusanga gyali n'omukwana and you move into a serious relationship with a new person. Okwagana kuva muki? Omeru acha abantu bagamba nti ng'omutona mwayo omuganga kutwaleko out. Kunyumya date Kwesemberera paka lwe mukola kye mwagala. Kayina omuntu bw'omusemberera ennyo gwali obeddeko naye. Gwe kasobeera ng'omusemberera nnyo kintu kubeera naye mu kikolwa kyonna kyangu. Olaba osikiriza ono gw'otakikolangako nakkiriza olw'okuba mubeera mwenna. Kati ate gwe wali oyagaddeko. Anti okukyawagana kwa kika kikwega waliwo abantu abeebulako obwebuzi. Nga tekuli yanyiiza munne. Ono yabulamu ebbanga ttono n'awasa. Ne muddamu ne mwesanga. Ne mwesanga tewali wayina busungu ku munne n'aka. Nga Ricardo. Gwe kyogamba nti gwe wakyamwayakukania ku poliisi. Kati yakunyiiza ki? Otyo kakati obunyiivu bwali mutugamba nti kisoboka gy'oteekawo giteerewo ddala. I distance my okulanga. Naholanga sikyabikola sikyakunyega paka wonjja mu mutima gwo. Ida nemba nkusanze swagamba obatyo anti yes kati oyo yegwe mu mutima gwo naye onomatizo otya goli naye inti no ekyo kye mulikola kwa ye no si yegwe kati Shalom njagala otegereyo n'ekintu ekirala nti ffe tuli bakazi wensanga ex wange n'omukyalo oba ne baba baagattibwa nga ex wange nga nze siri mufumbo nampa eyo gap tulina fujjo nkikola just lwa fujjo golowooza oli kubuuza ku karo ex wambu mwesesaasesa naye mukyalawo kiina ebyo tubyogeranga out of respect actually n'ekintu ekirala omuvubuka yenna ali eyo omusajja ayagala okuwasa n'obeera ng'omukazi gw'okwanye akunyumiza ebintu byaba xx oyo omukazi mwesonyiwe yetaba muntu n'omuwala yennyini ng'olaba omusajja ali okukwana alina ekibeerabeera n'omukyalo oba gwe yali naye oba bebi mama we oba biki don't settle into that marriage. Ate nze obwongo bwange mbeera ngatta birala. Don't settle into that marriage. Buli ongamba nabeerako ne Peter emyaka ena gye twayagana nze nkubisa mirundi gye mwesisenkana mu buliri.
Achegere kitwe. Ngendo yanga bakusasambula Teri ngampulira kintu kyosobola kunkakasa nze ng'omukyala Shalom nga nkulaba okyanyumya ne ex wo nonkakasa nti nno tewali kintu. Era nze kyovola olaba kalo. Mbeera ndabira ddala mwembi musazeewo obutambala mu magezi mwembi temumpa respect because no when you're my ex and you move on teri kati nze sikisobola because I know what it can feel like. Okumanya nze ntegeera bulala. Okukinkola kyova sola kikola mukazi munnange. Okumanya nze ntegeera bulala. N'omuntu gwe mmanyi ali muffe ng'omuwala tubeera naye ne baayagala mbamanyi siina mutima gumuwasa we guva nze siwasa muntu gwe mmanyi baamwagala omuntu gwe mmanyiiko beekisibe nga bonna mbamanyi bwe yava ku gundi ne bava ku gundi ne bayomba ne gundi ate nze n'empasa kakati abantu abo basigadde mikwano gyaffe bakyalako n'ewaka oluusi tubasanga n'ababuuzaako nze neemwogera akaama ngamba nfudde bagenda okuddamu bawogedde kaki kesiwulidde bakoze pulaani kati okwewonya nze ndeeta omuntu wange nga simanyi bintu bye era kyova saabimbuulira bebeera n'ebintu byo byama byo bikubeere ku mutima tombuulya kintu n'ekimu asigaleyo nga yes niyo omuntu yayagala gundi nava kugwe mulimu nabe gwe wazaalamu omwana ekibagatta kibeere oyo omwana namanyi n'okwewana nabawangula ate saabajjaamu omukazi waba bajjamu oli mulalu oli mulalu bonna bali bakayiseemu awo naye sitolinga nange ne katereera nange ate nga bakyalabagana ne mwali mukola tekavangawo naye simanyi ngeri gye mubaba gumu kubeera nga omuntu gw'ofunye ate waawo musaako yammwe ate ex we embonga naye baswano n'okuba tebakyayagala naye nga balina obugabe boogera nga beesanze mu kakubu bayithayenze kankubuulira oli otya yali omuntu wange amazima kati owulira wekikulumye amazima gali nti nze buli ex wa bba wange oba enemy wange kiri pasono nedda buli ex wa bba wange oli mulabe wange oli mubi oli muzibu oli mutemu oli mubi bwe bayita obujja naye bajja kukyawa nawe ate ofuuka omulabe w'oyo omupya kyova olaba sikusemberera buli mugundi wa ex wange mulabe wange buli ex wa bba wange tolina kyonsmiling sako how are you going to come with otule ne bba wange by the way we are exes ojja otule wange enfumbe emmere olye ex tweyagala yatukola ffenna kati nkulatake wange kalo mami nje n'atufumbira akamanyiro ina kangi ewaka twakolanga ne kalo adad ewaka akamanyiro ina kangi mwami naye mukama yayamba adadi n'afuna mamejje mukazi watwali ebirowoozo by'endeta by'abantu mwami adadi omanyi bulungi nti eddogo gyeriri gwe muleke mwe abatuleetera ofuuka abatemu bayira kati ng'oddira omukazi mujja ng'ate omuleeta mu maka g'omukazi twekyawa aji anti mu kwekyawa ono yategeera nti ono omukazi ye omukazi gwe wamukyawa ye yakukyawa kyogamba ye abaagaliza okuba babiri mmwe mbolooza kiba kimusanyusa nnyo waakiri osigala ng'oli muwuulu naye nga noono agenze olaba okumanya obujja buluma ng'ovudde ne ku mukazi yennyini teriyo kintu mu nsi kizibu nga kuleeta mukazi mupya omwana yali mukyalawo nga muwala n'avubuka babeera mu ntalo okumanya kye bayita omukazi kizibu omanyi nti omwana awubira kitaawe mpozi ng'omukazi takwagala Shalom bayitha anti aba awubirako nnyina mpozi ng'omukazi teriyo omukazi kyakola omuwala ono n'akyetaaga kali mama senga yali wano mama senga yali mu era babeera mu kwesojja ng'olinga alinawo abakazi ababiri olina kuteekamu bwongo bwa kitegeevu mwana wange mmutwala ntya mukyala wange mmukwata ntya naye ng'okimanya nti ewaka waliwo obujja bw'otalabanga kati omwana wakolere kuba atoola yali mukyalawo nga ye mwana bwana bazaala muzaale naye nga buli kaseera awoza kakazi keekoza ye abeerenga yali mukyalawo akubira ku mwana we essimu omanyi balima eri gye basinziira gye babeera ne bawa ebiragiro ewakaawo agambye ati tokikola bwatyo ne banne abakazi nga bamanyi wabula oyo olaba mwana kwewaga abalenzi bo tebalina buzibu naye kibayita omuwala ku step mama we wano nga muto talina buzibu naye avubuka
kati omwana ono naddala nga alina relationship ennungi ne maama we. Kati omwana gw'olina okufuula ennyo mukwano gwo gwe taata buli kaseera n'omugamba mwanange nange ono ye mukwano gwange bw'onyiiza oba onyiiza actually eyo relationship gwe ng'omusajja gw'alina giteekawo buli ky'omukosa manya okosa nze kitaawo gwe manya olumyanzi gw'alina kiteekawo kati n'atandika okutya okusobya oli olw'okuba ayagala gwe naye oli abatamwagala gwateekawo bond between your woman and abaana be wazaale oteekawo mwana kumulaga omuwala nti amaanyi gandi mu ggwe mwana nga amaanyi gandi mu ggwe ebinnemye gw'ogenda obbikola kati wabagagiramu ne mamwe ng'omugamba munnange ate gwe ttaano wange ogenda olaba ng'omwana abeera yajja natandika okujjukiza anti birthday yagonze olw'okuba amanyi olw'okuba amanyi gwe atandika oyiiyiza omukyala gw'oyina oli ye mukwano gwange nange birthday mami ogyerabire gwe daddi weerabira omugabo oli okosa mama we oyagala kunzita mwanange onkendeeza emyaka ako kapya onkendeeza emyaka oli mu ssomero olwo ngenda kugwirayo akatabo ne peni leero nno nnafunya nnyaba kubanga olina emputtu naye toddangamu okuddira mukyala mujja toddamu ebintu bya kisiru disrespect n'okeera mbu ajjako newaka n'akyala yadde okulinnyawo si bw'abanga waliwo omukolo nga zzeewo nga gw'amaanyi nga gumwetaagisa tabuuka nga ttenti asigale mu ttenti ate alaga wanoonyamu ki bansavinge asale ku saladi ani munju mumaka gani by the Shalom njagala muyige okuwa respect amaka ge muteekamu abakyala bamu mugawe respect anti kati mpozi ng'obaagala bombi oleese omuntu mufumbira eryange why don't you accept that omukyalo ono namuleka for you why don't you kyovola nakubuuzizza nange nkuleterayo ex wange babeerewo ku mikolo amuleka nga nze nkwesiga situpulumira kati ono ye akwesiga atya mukyala we yakwesiga atya ex ajje ng'alimu nga olina tundurayo naye aleeteyo kirapita kyakiteeke wali n'omutego mulumi olaba kati nga uno kalo ye mukyalawo ng'alina gye yazaala omwana ava mu byokwagalana kw'obwagaanyi nga bwe yazaala omwana n'omuwasa n'owulya buwulizi nti abadde ava ewaabwe Masaka oba n'akunyumiza nti munne nno mbadde ninda okulinnya takisi nindoga nga taata gundi tayimiridde si be batuleese otyo kati ate muwulire kakati ate kikyotegeeza taata gundi munne n'atuleetako ne munne ebisajja byasiriwala manyi nti waliyo ebisajja nga bakomyawo bakazi baabwe ku mirimu nga bamulima nti muno moroka ya mulimu yekola ki yemukomyawo naye nga ye alaba zanjawulo eya bbulu emyufu enjeru nga kikoma kulingiza mu kadirisa kiti akomyewo kwazo leo finance ya kulese yeah it was coming this ends anti nze nsobola okwokya emmotoka ajo ne buba emmotoka uli etuntu mu komulo ne zitadda wange ajo ne buba teza aji gosokere simu y'omukazi tokera simu y'omukazi ate kati yo ogenze wala oya buli mukazi bamukwana yenna golaba kunsi message z'omukwano ogenda zisangamu bw'obanga oyagala mukyala w'omukyawe ng'otuusizza time gwegenda mu town bajjemu password koziri ono namugalo kya mukazi wo ono namugamba ati basibameze bamusindikira nga bamukwana zaddamu we wali ekinyusi namugamba namubuuza ono ne mugamba obadde okimanyi nti omukyala gw'olina bamukwana nedda tewayomba ate waliyo omukazi gwe batakwana ngoyafaana nga bamugamba naye Shalom okyagaza kijangu era bw'ogikebe osobola okukyawa mikwano gyo bw'okola nabo be basinga n'okwana abakyala kati olina butakebera mikwano gyange n'akamanyiro mwe bateeka basuulayo akameseji kyakaluzira ntono gwe abakazi era ye yaku kati siri kwogera bya mamija naye Justin kugambyeko bugambi jukira mukazi ate bakwano mikwano gyo gye gisinga okumanya we muyina obutakkaanya mukadde ako Roze ng'ogamba nze bannange eno nga ye ateekayo message amugamba kati naye lwakubadde musiru naye era obeera naye maani ate katuteekayo nga agamba ne kano naye ate ffe tumugamba simanyi lwaki takyuka
Nobe oba kya progate sajjecho. Ne lwana akufira lajja okumanya nti abakulinze wetu. Uli aziraini. Bali ku mukyala wange. Ng'oli eno ogamaze kyekikazi era nze nvuddeyo n'amuteerako awo ekyabiri n'amugamba funayo ka ice cream, emotional snacks, chocolate ice cream. Kati simu bw'oli wano olaba ovuluga gumuntu gokyetaaga tebakebera simu ye. Omukyala Shalom yabasazeewo ng'akwagadde n'agamba nedda bino sigenda bikola. Tebakebera simu ye. Ogenda ku kyamikono naye omugobe. Tusiibule Haji. Leero tumuvuddemu nnyo. Naye nga kkiriza okuva na leero nga tusiibula okuva na leero kyusaamu enjogerezeganya gy'oyogerezeganyamu ne bebi mamawo. Because kati olina omukyala. Bino byosiiba oyogera wano nze era abakazi simanyi mbateeka wamu simanyi ono n'ayimira wano simanyi ono naye ku birthday y'omwana mbatwala simanyi nze ngenda wali. Birthday y'omwana wa atali waka. Sindika ssente baweereza bagikole. Mukazi wo oli yali mukyalawo n'omusindika ssente n'asanyusa omwana wawe. Yes. Bw'oba oyagadde n'otumya omwana ne mamijje n'akwata omwana oyo naawe ewaka ne musalira ewaka nga gye waali. Ne Jaden abaawo n'aba ne muganda nabo ne bakola kapate omwana ne bamunona ne bamutwala biwedde. Birthday bewedde. Naye mbuno simanya twakoze birthday omanyi tuli eno ntinda ndi noono mamani. Ate nina okuba droppinga kubanga ze ne sisawe simanya biki Shalom ina akamanyiro era musiime nnyo abakyala ababafu abamu bato naye obuto bwammwe muganya okuyiga mulowooza muli bagezi. You said nkuzalawa. Kati ate mwenna abakyali abato mulina ekizibu kiri eki senga wammwe ne kojja wammwe bali ku TikTok Google haweze n'omubuuza biki embwa abuuza Google. If she wants egatta obuwangwa bw'abazungu obw'abaddugavu obw'abayindi n'egatta obw'abawalabu bonna n'ekuteera wamu gwe kati bane kwekyo abantu kati kambabuye ekintu kirala kye mutamanyi abantu abasinga okuadvising ebyo ebintu you're dealing with people who are very broken. Nze ngenda okuvaayo okwogera omusajja agenda okuvaayo okugamba nti nno nze era abakazi omukazi atayagala agende ng'ewaka bamunyiizizza kubanga omukyala yabipaakinze nga tamusuubira kubipaakinga. Ye najja n'abagamba n'ogamba olaba gundi akyogera nzikambikole naye agende. Omusajja Shalom mukwano gwasiiba akugamba naye oyo mugobe. Gundi yalagawa. Tukubire kigundi. Mugobe. To mukazi wo. Beba basiiba mulinga bali bati. Naye kale omanyi lwaki abasajja bakwata nnyo engugu z'abakazi nga bazizza mu nju ng'ono bwabifulumya ono bwabiza. Oluusi tekuba na kumwagala nnyo. Olw'okuba abasajja tusinga abakazi okutegeera neki ekiyinza okuddako. Teri muntu asasaasira maama wa mwana w'embeera gy'agenda kutomera. Omanyi mukozesa obusungu naye ng'olaba maama w'omwana we agenda okufuna embeera embi. Kati n'omwegayirira nnyo. Ekintu ekyo kyokka kikuluma ng'okomyawo ebintu mu nju. Aleke genda kugwa mu mbeera mbi. Okimanyi awo oba okyamwagala? Yes, anti ze mba mmwagala. Naye nga ye alinga akyayi. Kati mugana edda. Kale ensonyiwa ogusembayo. Ng'olaba wagenda okugenda. Kuba abantu abasinga obungi ndowooza ebitundu 7. Ebitundu 3 bye surviving. N'aterera naye ebitundu 7 ng'omuntu avudde mu bufumbo akutabula. Ne bagamba oyo yali mukagundi. N'ogamba yono. Tiyo yogola bagudde mu bbaala. Anti nsabe Haji gye musinga okola abakyala banene omuteeka ewaka omuzungu akiyita crippling n'omulemaza obwongo. Abasajja kye beerabira nti nsiba ngamba abantu tetulina we twasayininga tetulina contract na Katonda nti enkyo jja zuukuka. Kubamu akafaananyi ogamba omukyala ono talina kyamanyi ku business talina kyamanyi ku survival ng'oyagala omukyala abeera waatuulenga ekiddole. Enjaku nga nafunye obuzibu nga sikyasobola yingiza nga sikyasobola anaasobola oyimirizaawo eno famire. Nga tokyakola ki? Nga tokyalina busobozi oba ng'ovuddewo. Ffenna abasajja kye tusaba mu nsi bwavu bwe bukyatuluma. Omuntu yenna okuyimirirawo mu nsi bulamu obuli standard. Weebuuzanga nnyo nti bwe nsiiba nzinze emikono gyange bwe nti nnyingiza ssente mmeka nga situusizzaako mukono gwange era nga sigenzeeyo. Bwe bulamu bw'omuntu obuli standard.
weebuuzanga nnyo nti bwe nsiiba nzinze emikono gyange nga sigenze nayo nnyingiza ssente meka oyo nno ne bwabakundi amala ebbanga lyonna ng'ali ku ndiri nga nabaze omulaba yabawaayo anti njagala ojjukire nti nno newoovaawo ng'omukyalo ono kyovala era mulina okwegendereza najjano ne ŋŋamba abantu omusajja yenna weegendereza omukyala oba otuusizza okusetolinga ng'oyagala ku establishinga famire yo weegendereza omukyala endowooza ze omukyala gw'oteeka ewaka gw'ozaalamu abaana n'omukyala yenna yenna ng'otuusizza sooka wekkaanya omusajja gw'ogenda ozaalamu abaana. It is that simple. Because at the end of the day nchofa naye ng'omukyala w'obanga gwe wateekawo yalemala obwongo nga tasobola withstandinga ku sustaininga bigenda kuggwawo. Omuntu yenna olina okuwasa omukazi atali musiru ate tuwasanga omukazi omugezi ennyo. Abakazi abagezi ennyo bwe bakayita bakagezi munnyo bannakyeyombekedde kuba omuntu omugezi ennyo takulemberwa. Anti be baba vayo n'agamba nze nemalirira sagala musajja oyo mwesonyiwe kati aba yagezi wala n'ayisa obufumbo anti mwesonyiwe oyo bamuleka naye towasanga ate omuntu omusiru omusiru amenya buli kyomugamba omanyize njagala nnyo omuntu ayesiriwaza obwesiwaza naye ng'ategedde nti kyemugamba kyekyo naye wali ogonnyonnyola nga ye amanyi bwe kiina okuba ne muyomba ne mufiirawo ng'agamba nga ntya agamba Katonda wange. Ate nno birabira eno eri ewaka ng'omugamba munnange butta oyo oteekamu mungi tujja lwala kati alowooza nnyo noona munnange ate nnyo noona ne bonokola otya butta akuluma mbutulye bubutto butini buti onyize bukopi bwe bumususse mbusibayagala oteekemu akabutto olwo agenda munnange oyo ewaka munnange buli kimu yakitupumira olwo zeeno okukola oze onyiize naye ng'ekintu kyatandikidde kuyombera butto. Kakati wali omuntu nga ye naturale musiru naye simanyi bwe nnyinza muwasa kubanga sinza keera bukeezi ne mpasa muntu gwe sibeddeeko n'ebbanga kunyumya naye kumutegeera. Kati abasiru mubalekedde ani? Abeererewo balina basiru banna oba beeyokera mu nju beeyokeremu. Programu yange endala tusibule programu yange endala yabbi tusibule abantu oyiro bamulanze gundi akaji mbusimanya mu kutandika bakalanga batya taata 5 rounds Kanairo Avenue mu kutandika oba oli bulungi naye otuuka n'okala batya batuuka ne bakala siri bubi ndi okay musule bulungi